Ebyava mu bibuuzo bya siniya ey'okuna eby'omwaka 2024 tuze tubirondoola okusinziira ku masomero mu byalo era amakanda tugasimbye ku Keikolongo CD Secondary School e Lwengo. Abaliddukanya bagamba ensoma empya ezibuwaddemu awamu olw'amasannyalaze n'ebyuma kalimagezi nga ze kompyuta bye batalina. Ku ssomero lino bakozesa amasannyalaze g'amaanyi ga njuba oba sola okubawa ekitangaala ng'omusana tegwase baba mu kizikiza. Kayesu Brenda muyizi mu siniya ey'okuna annyonnyodde kimu ku bizibu bye balina nga be basomesa b'amasomo ga sayansi ag'obuwaze nga balina omu yekka. Ati nkitwe abeegi twatulinga nko mu kirasi tukushoma oluusi tulina omushomesa omwe kandi abaana tuli nka bingi twenda nk'abashomesa at least nk'abaana batukwataganise babase kutuhabura omwana akora nkaho nija akore nkaho. Tunezerwe Alex asomesa ku ssomero lino agamba gavumenti yabazimbira etterekero ly'ebitabo ne science laboratory wabula kompyuta balina ntono nga beetaaga n'okubongera okubogiwaza ku nsoma empya. Being that the new curriculum encourages the learners to do practical work and most practicals are being done in sciences, we would request the government if it can give us more teachers, science teachers. But I would request enable all the Ministry of Education to hold more trainings. Because by the time this new curriculum was put in place, there are still people who are involved in it. Ensonga z'ebyensoma empya mu byalo tuzizizza eri abazadde ne bategeeza nti ebyasengekeddwa Uganda National Examinations Board UNEB ku bya senior 4 mu lower secondary curriculum tebabitegeera bulungi okusinziira ku Jackson Birukanga. Ensoma ya curriculum empya tusomozaamu twagala gavumenti tuyambe bino ebibuuzo ebifulu ebize naffe kubanga waliko bitubuzaabuza era nsaba omulanga gavumenti oba okiwulidde nga nze muzadde Jackson Birukanga kuva Ekengwe otuyambeko. Nakirya Dalia akulira Keikolongo CD Secondary School ategeezezza nti balondebwa okubangula abasomesa ku nsoma empya ekyongedde okubawa obumanyi muyo. UNEB yasooka kuteekateeka abasomesa organizinga seminars twali bamukisa nti Keikolongo CD yali emu ku centers we bateekateeka abasomesa engeri y'okukwatamu ensonga ya new curriculum era ng'ekigambo ekigamba nti it's new curriculum balina okuteekateeka abantu bategeere content ki alina okugenda mu baana kubanga waliwo topics ezagibwamu mu curriculum empya. Nakiri agamba nti kati abayizi babasomesa ku bintu by'embeera ya bulijjo era ng'engaba y'obubonero yakyukira ddala ng'omuyizi kimuwa okulowooza ku kyagenda okussa mu nkola. So new curriculum basically calling out to interactive teaching, task-based teaching nti omwana bw'amala okusoma topic eyo asobola nate atya okubanga ekintu ekyo akiteeka mu bulamu bwe obwa bulijjo. Okukwata obukusa okwali mu nsoma enkadde kwamalibwawo era Nakirya agamba beefubyeko wadde ssomero lya mu kyalo abayizi baabwe bonna 86 baayise ne bafuna Uganda Certificate of Education. Ensettinga yakyuka luli bawanga questions nga ziri direct naye kati questions ziri ku scenario basis nti baleetanga ng'emboozi kati mu mboozi eyo ng'omwana ayina okugitafuta addemu naye kati scenario zino zijjibwa mu topics naye topics zino zikwata ku mbeera ya bulijjo ey'omuntu kati topics basomesanga topics nga ziri text kale nga notisinga almost pushing omwana into cramming ng'omwana ayina kwetegereza ebyo ebiri mu textbook n'abanga cramminga n'abiretrievinga n'abiwandiika omusomesa n'amaakinga. Amasomero mu byalo gettanira nnyo obulimi n'obulunzi era Ntorogo Bernard annyonnyodde ensoma empya ebanguyidde kuba ebizingiramu. Abaana tubengeginga mu agriculture tulina olusuku wali wansi. Babayizi abakola project work nga bazeesigamya ku bulimi n'obulunzi
balaze ebikyabakalubiriza. Kubanga tukaguraho mbazi twafuhiriza ebintu omwata tukafuhiza orumbu rwayanga komu era nanombazi gw'akakoko tugura kozirege kyatureetera okushanga twakora rose itwabetakoze teteekateekire mbwenu nishaba ekitongore kye ekikwasaganyisa omutindo gw'ebintu ebikushobora omu ihanga ekya NBS kigezeho okureebeka ngu ekitongore kyaze kuha sitampu kyabanza kyagoberera n'ebice bikiza kukozesa kandi ebintu ebibakuza kuleeta omu akatare n'ebirungi bisaanire okukozesa. Abakuba amataffaali basiimye omukulu w'essomero Nakirya okubawanirira. Itwe nk'abaana tukekolamu omulimo twasharaho okuteera buroka okutuyambaho okufuna ekintu ekiratuyambeho omu bwire bw'omu maisho. Bikunganyiziddwa ekitongole eky'amawulire ekya Salt TV.